By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Njagala okuba nga nkubuuzaako n'okwongera okwebaza a few abavaayo to share the love stories. Tukkiriza nti mu kugabana obulamu bwo n'abantu abalala nga tetunaba kutunuulira nnyo kyakuba nti kigasa abalala, kisooka ne kigasa gwe. Buli muntu yandyagadde okugasa abantu abalala. Nenjala kukubuulira experiences zaffe ze zitera okubeera ekyokuyiga, era naffe ng'abantu tuyigidde nnyo ku experiences z'abantu abalala. Ate nakugamba nti omuntu omugezi ayigira ku nsobi z'abalala. Omusiru kigambo kinene naye nga ye reality. Omusiru yayigira ku nsobi ze, kiri very expensive. Buli muntu yandifunye omukisa, buli muntu Mukama bw'amuwa omukisa oguyigira ku nsobi z'abalala, akola kye tuyita preventive measure. Asobola okumanya nti ekkubo lino oli aliyiseemu bw'aba ngambye nti waliyo jam, I don't need to test it, so neetaaga kukozesa route ndala okuwona jam. Ayigira ku nsobi ze gwe bagamba nti ejo olaga waliwo jam, n'atuukayo bulungi, n'amala okulaba ku jam, ate ekya jam n'atakisanyukira, n'atandika okuwuza singa. N'olwekyo twebaza abantu abavuddeyo ku sharinga stories zaabwe okuyigirako. Twagala okubebaza, temuli weak, you're so strong. Muli ba hero, muli bazira okuvaayo ne mutatiirira okusharinga experience zammwe n'abantu abalala. Njagala okwaniriza Sister Nalwadda. Soko tubuuzeeko dear. Mr. Sosnias omukisa guno gwompadde mbalamusizaako abalabi ba share your story ne Mr. Sosma. Mwebale okubeerako, mwebale kubeerako nga subscribinga, mwebale kubeerako okutuwa obudde wamaze nina okutuwabulangamu tuba twakola ensobi n'okutugumiikiriza ebizibu byaffe byetubeera tuyiseemu kuba si byangu, olaba biremerera ffe bannannyini baabyo. Naye ate mmwe bambi mwebale. Nalwadda bamuzadde wa? Nalwadda Mr. Sosmo singa nnyo obuzaale bwange bwe mmanyi, wabula ngenda kugamba nti neekanga ndi wa jjajja wange kati simanyi where exactly. Bukangoli wa jjajja. Wekangoli wa jjajja? Abataano balina dadi waabwe yamuwase ewaka Embaga. Nalwadda linda katono. Nafa. Lindako. Bogamba nti wekangoli wa jjajja oteeka okuba ng'olina ky'omanyi ku taata ne maama. Sooka otwale mukawo bye wamanyako. Mwami wange waali mulamu. Dadi wange yafa bamuyitanga Mwami Po. Ewaffe ewaka Wakiso. Ebukasaawo. Bakayita Bukasa, opposite that big church. Eri ku kkubo. Gye nabadde jjo. Wanje? Nabadde Bukasa jjo ng'oyisiza ekigoma awo. Awo ewaffe we banziika. Dadi wange waasaalibwa. Then dadi wange yabeera nnyo Masuuliita kalo bakayita Kasombooso. Kati be babanzaala n'omukyala Zabete wangalira Kyagwe. Byebyo sozi. Sozi nagenda okuba nga ategeera. Nalaba ndi wa jjajja. Samanya najjawo nti nalaba ndi wa jjajja nze nga mpangaliraawo. Abaana bana babasenga bo bajja ne bakyala ne bagenda ne bamama baabwe naye nga nze ndi waawo sivaawo. Kati Sosimo ntandika okusoma awo ngenda kubuuka sijja kubuulira n'eri abantu kerindi Lumonde ntandika okusoma. Jjajja wange yayita Teacher Grace. N'amugamba omwana oyo atuuse okusoma
amanyi okuyimba enyimba z'okulya zonna zimanyi kitegeeza atuuse okusoma kati ne bangamba nyimba olimba sikyalujjukira ne nduyimba bwentyo ne bantwala ku ssomero ne bambandiza mu P1 sasoma nasary essomero lyange lye baali bagitya n'ezikookolima primary school liri eyo bbaala erya Mukwenda ndi ku kyaki y'abaprotestanti ne bantwala nensoma P1 nensoma P2 P3 ngezi ebanyi ekuba omunaku w'eddaca mba ntudde ku store ewaka we twakulira amaka g'abalimi we nakulira nze jjajja wange oyo ng'ekibanja kyaffe kyonna baakisimba emmwanyi kati ekibanja kyaffe kireka kyali kikalukalu n'agenda ne tupangisa ewa Mukwenda oba balinga kabaka watuukira ttaka lya kabaka wabazze mu masaza ge nitupangisa ettaka nga ddene nga tulimirako muwogo emmere yonna kati ng'ewaffe tewaggwesa mmere buli mmere ekyomanyi sitowa ebeera ekubyeko enkoko ezinyirira buli kimu nga tuli balimi kati nga tudde ku sitowa bwe nti lwaggulo ssaawa ng'eyo nfumba akatogo eri mu ffumbiro ekiwuka sozimo gye kyajja ne kingwamu okutu gye kyava saamanyayo no mbuseemu kuba nkubuliramu awo moments eze awo kankubuliramu ebyo biri meja bandi awo ng'omukyala ajja mukyala nga simulabangako nga muddugavu bulungi jjajja nga ngamba kima amazzi yeera olujja jjayo embuzi naaba olw'obuzibye nali sitera kunaaba mubiri kati kwolwo bangamba naabe ng'omukyala ye maama wange sozimo ekyo kyo sisobola kukinyonyola naye abaali bakituuseeko bwe basobola okinyonyola nawulira emirembe mu nsi nawulira nga nteredde nengamba bulijjo nange nina maama nga mukyala mukkakkamu mukyala nga alese chocolate sweti ono wa chocolate wemenamala okunaaba ne banzijjamu engoye ejjukira akagoye kange ka mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka n'ajjayo engoye n'enkyusa luno lumutuuse ene neŋŋamba mukama ng'oli waawuyinza bwinti wenamala okukyusa engoye zange namugamba olwo lumulekeemu jjajja n'aŋŋamba ogenda sula ne maama nga maama wajje waffe asula mu sitowa yali first time yange okumulabako naye naddamu nemulaba nga ajja ngaasula mu sitowa eri ebeeramu ebirime netugenda netusula ne maama sozimu nawulira emirembe kati nabeerawo n'agenda ekyaddako mba ntudde ku kifugi egundi ekyuka kingwa mu kutu bwe kyangwa mu kutu nga nwana kiveemu nga omanyi woolwanyisa okutuba naye nga kiremeramu waite enaku ssatu sozimu ng'okutu kutandika okunuma sozimu okutu kwanuma nga nkaaba ne buziba ne bukya kati jjajja kyeyakola daddi wange nga nkugambye nti ekasumbuuso obuuka mitala ku kyalo kino ekyebbaale ndeni n'ekasumbuuso obuukawo oba emitala ogimanyi ebyo ebyomukyalo kati ng'amutumiza omuntu genda omugamba omwana ekiwuka kyagudde mu kutu daddi wange yali mwami musirisi nga ne baaba kutenda naye ng'ate tosobola kumanya kyayagalawo kuba tomuwagaliddeemu yali musirise mukambwe ennyo naye nga musirise ekyo kyensobola okukugambako mpagi nawe eyo gundi y'ewaka olwanga okusanga nnyo omuntu ayogera ennyo ffe ewaffe buli muntu musirise abaana b'ewaka okugyako abamu abagenzi batwala kati ku mbeera za bamaama baabwe kati taata teyanyega teyaddamu jjajja teyajja jjajja kyeyakola ng'ateeka kagali kwi paka kasumbuuso tutuuka ewaka taata yali taliiwo kati simonze baŋŋamba nti okuzaalwa kwange eno ebukasa gye nkugambye maama wange maama we gye yafumbirwa maama step mama ye ku kyalo kyabwe daddi wange ye ku kyalo kyabwe kati maama alabika bwe yafuna obuzibu eno nga bba wano zimugendako n'agenda ewa maama wasookawo mulirekawo bwe yabeerawo ndowooza ne balagana n'ekitange kati maama anzaala mbu yanzaala nga ndi mweru nyonyonyonyonyo nga nfaanana ewaffe kati olugambo lutambula nga naye omanyi mwenna muli bakukyalo lutuuka ku mukyalo oli bamugamba omugundi yazadde mu bbawo omwana naye bannanga amufaanana maama wange step mama n'agamba oyo omwana ye balimuleete bange we siripusa njala nja musabutwa yensonga lwaki nze ngenda okutegeera
nategeera ndi wa jjajja kuba maama walemererwa. Jjajja n'amugamba omukazi oyo mubi tomuwanga omwana wattu, bw'obanga omukooye mundekere wano tambula ogende. Era maama yanteeka ewa jjajja nga nina emyezi 9. Kati bwekito bwekije kati ekikuka kireese ebizibu ngenze wa step mamo nsanze tata taliwo banyaniriza ayaniriza sazala wejjajja teyalwangu kuba yo step mamo yali tebakwatagana. Kale ye yali ayina engembera ze yefuga omusajja ali awo. Kati ye jjajja olwan ekawunga agenda gamugamba Paulo wedi mugamba kwata omwana mutwale mu ddwaliro. Dadi wange kegambye nti musirize bwenkulimba nti yanyega era yoradda nga musajja atatandika kunoga bumuli simangu buno bumuli bw'omusambya ng'abutonyeza mu kutu ng'atonyezangamu omusajja wattu. Naye Mukama yanyamba ne mpona. Nali ndi awo ng'oguka guvaayo ogunene guno ogubeerako ekikuta ekikaluba nga gugwawo nga zigenze mu ddwaliro nga mpona. Dadi wange mwabeeredde omusirisa teyasituka kyokka ngende wa taata nzeeyo omwana yangamba genda ku ssomero nga ntandika kuva ng'eri nga bwe ngenda ku ssomero. Kati Mr. Simanya oba nasoma bbanga kiba weeks olwo ndi mu P3. Naye ku kibanja kyaffe kyali kinene. Kitange Nosenge gye yali mulimi yagenda eyo n'afuna ekibanja ekyalayisinga kinene naye nga wano ewasookerwako ng'omuga nti omwana wange first born. Lwansonga mami oyo step mama we yajja mu maka n'agamba taata lekerawo werera baba baffe nabo baali bamukyala mulala n'abagamba lekerawo bawererawo abato tebasome. Kati awo solution eyaliwo kumuwaako kabanja wali mwana kuzimba okayumba ke kasubi. Era ntuusa okwebaza baba wange baba boogere yambeererawo bambi osanga nandifudde ebiseera ebyo naye yayimirirawo ng'omuvubuka amanyi ekituufu n'agamba mukyala we ate era nenebaza ne mukyala wange oyo kubanga abakazi omusajja asobola okugamba ekintu gwe n'ogaana n'amugamba oyo omukazi oyo mulamu oyo mama si yamuzaala naye tavanga ku ssomero nayitaano nga talidde mmere kuba oyo omukazi tajja kuwa mwana oyo mmere ate bwekyalize sozimusakumba ku mmere yeewo ekitange. Naye ekyanyamanga ekibanja kyaffe wekitandikira baba we yazimba kati nga wembeeri ku ssomero ewali akakubo wekagukire kati mu nnyumba ye. Kati ng'agamba mukyala mulamu we alina okulya wano buli lunaku olina ofumba nga kuliko emmere ya mulamu wo. Era we navanga eri ku ssomero bambi nga mukyala wange adda mu makomera ati ngamba mulamu kyangu nga nkyama nga ndi awo speed nga ngamba kirire so zima ebiseera ebyo kyensuubira nti nalina emyaka 7 ku 8 awo bwati awo 8 kitundu bwe mansuubidde nnyo naye sozimu najjangayo ente ku ttale naye nga ababe we bali ng'ate bakulu. Sozimu oba nga tolundanga ku ndiga nga tulina endiga ewaka sozimu endiga yeezingirira naye ng'ogenda ku kibira ffe waffe akaala ako kali remote nyoka obudde oba buziba na ssaawa 10 ate jjukiranga ekibanja kyaffe kyonna bakisimbye mmwanyi kati nga tuli omwo muzigutta. Sozimu ng'ekibanja kyaffe kikirira paka ku mugga wansi nga eyo gye basiba ente gye basiba sozimu onookirirayo ng'obudde buzibe olina okukima amazzi emirundi olulayo ente olina okugyayo naye bane endiga nga bwe buzibu ogizuulula yeezinga bannange n'okaabira ku ttale ekyo nekiggwa. Kati ngenda ewanunula mukyala wange ye nasigala nga mpa emmere mba ndi awo bannange Mukama ayamba abantu be nava ku ssomero wansanga omukyala omuddugavu oyo ye maama wange ng'atudde nasooka ngera wenzigukire wa mukyala wange nga yebalya ku kafene wa mukyala wange balina okukandirekera bwe ntuukira wendya endyoka nzikira ebitali mu mwanyi nenzikirira emyewaka. Mukyala wange olwa ne banagamba mulamu maama yazze naye mulamu tokkiriza maama okuleka wano naye nga bwagamba jjukira sisalirawo era waba wakundekawo sirina kyesobola kumugamba nga mbalya mangu speed okirire waka maama yazze. Bannange natuukanga maama atudde mu kayembe balina mujja we banyumya namuyitako buyisi sozimu nali ninyalinya bweti amadaala maama step mama nagamba gwefulo maama tomulabye naye nga nkyomubuuza nga namubuuza enkya naganywawo agende nde nkola akajanja nga waali agende bankuba emizibu nayitako bayite nali ninyawo nti amadala nagamba fulo maama tomulabye oba tomumanyi nagamba jangu obuze maama kwe kudda wansi nembuuza maama ow'empindi zaali nnyo edda we namala omubuuza bwe nti naasituka
nangamba yingira mu nyumba oyambale tugende nga simanyi na busungu gyonna basanga banyonya ono nayimuka namba nange mama fulo kakati munange bawo omumanyi yali ngaageza kalacha bawo omumanyi benange mama fulo ajja kubanza nzise mama fulo nze namubuuza mama abanyiza ayogera mpola mwana okimanyi nze mbalo basinze muzala mama fulo yegwa muzala nagamba kale bweyingira oyambale banwe ngoye tugende nenyingira olunange nzize maziga onayomba olya ngamba yambala balinga ekyokusalawo kyenenkaaba nga mama ngamba kimu oli kukifuluma mu nyumba tugende teyayingira mu nyumba y'oli nalina akateteyi kange kamu engeri nzasozimu ndi mukazi muwanvu ate ndi munene era bwe nakula kati buli obuteteyi bwe yali yandetire wajjajja kawane kaali kawudda kati nga ninako tuli eno waggulu mavivi ng'eno twalite blue wansi tulimu obumulimuli era twenayambalanga lugoye lwenina ne uniform yange n'ekikunta kyange taata yali yakimpanga omukazi yange anusula ku mufali so nfuka ku buliri nga nsula wansi nebiko wali guntu nga gwa redi nga gugumu taata bambi eyagumpa aginga netugenda nengenda nga nkaba ngono womwerekeza ebigambo mama fulo nzise pawulo omumanyi mukambwe lero nanzise mama nga atambula butambuzi ng'ayita munyeega n'amugamba mugambe maama w'omwana yamunonye kumbe taata yategeera embeera gye nali mpitamu ewaka engeri gyali musirise kakati sozi nga tebananona nina byembuuse omukyalo ono yali muzibu taata genda afuna omukyalo omulala ku kyalo okwo omukyalo yali yezimbira akayumba ke ku kibanja kyewaabwe era by the way kitaffe yagenda okufa nga muzaddemu omwana gwe twalinawo nga bebi kaali kato dadi waffe yafiira kali myaka nga 3 kati omukyalo oyo waliko balumbe bannange nga maama obaani yamulagulizako nti taata aliwo oyo omukazi taata yagenda yagenze mulumbe ng'agendewo omukazi banaye maama oyo yali muzibu omanyi sozimu omwezi nga mukyalo gwaka bulungi guno omwezi omukulu ogwa kati Mr. Sozimu omukazi yantwala tulumbe taata gye yagenze kyokka nga baba balese mu nnyumba munaye nga nkwata ebigo biri byatemye ku mimwanyi emigo gy'emimwanyi egyo naye yatema bimpimpi nga tulumba Sozimu omukazi bwe twatukeeri nga ngamba kunkona Sozimu nga nkonkona kyokka taata wange mu busirise Sozimu omukamwe nga yakutte okukuba ayinza okukutula eggumba bannange nga nkonkona taata bwe yavaayo bannange Sozimu bayombya obe taata yatugoba Sozimu manyi okula akayisa nnyo ku kyalo nga tufumuuka naye bana abakazi abambi baluka nga mama afumuuka babagoba speed mudduka tudduka tutuuka ewaka bannange waka wakyankana taata yatabuka nagoba buli mwana mu nyumba kati nze brother wange n'alengera eri mimwanyi ng'ewaka batabuse buli omu ayimiridde emimwanyi n'ajja n'ampita n'agamba saakugamba nti oyo omukazi tatwagala ali kutaddemu ebyo ebintu by'oyo omukazi tatwagalya damulekera mukube n'abaana be yamugamba sirina kyakola maama ngambye ngende embuna nkonko nagamba kale olira omukazi omutemu oyo olira oti omwana wamu n'omuto bwati n'omuteekamu ebyo ebyekisiru nagamba gende waka oyingire fene tugende wababa ne twegalira basula bweru baamukuba yasula bweru n'abaana be taata yabagoba mu nnyumba basula bweru kati munange ekyuma kiggwa kati tudde wano nga bandeeta nga nsanyuka nga tulinnya nga tugenda ekyaggwe era nze ab'ekyaggwe be bamanyi kuba gye nkulidde kale bali bamu n'abamu abakumanyi like waliwo enasaba abakazi bukalango ne bagamba fulo akula nga beewuunya ne mbagala gye nakula bagamba nange banamwe muliwo okulwa Katonda omukyalo oyo yesebuma musimu wangwe bano abantu babi kikyaka ebyo nnyo bayiza abaami kano kankaliseewo Sozimu abaami abato n'abakulu mwegendereze abakyala bano be mukwana n'akulaga nti akwagala nnyo n'akulemesa abantu n'akwezingako mujje mubeegendereza abakyala abo babaviirako nnyo n'okufa kuba ffe n'ekitaffe byafa byali bwe bityo n'akwezingako n'akulemesa ensi abakyala abo tebatera kuba bangu naye ate mubamulooza babaagala baba si bangu
nga bandeeta Kyaggwe twajja kiro nga yekugambe nali nva ku ssomero tutuuka ku mukyasozi muwozeeko kanaakalata at least nga kakyamufuko Kyaggwe gyenjogeddemu Kafeero yennyini gye bamuziika twali kumpi na kumpi ewa Kafeero naye at least nga ko kakyamufuko okusinga gye nvudde so zima obukya ku makya amaka gaffe gali ku kkubo kati baita ekkubo lyasalana mu kibanja kyaffe kati eri wansi wali ekkubo erikkirira gye tukima amazzi naye eriyo abatuuze baayo kati baba bayo baba batunudde mu nnyumba yaffe we bati eriyo omukwano gwa maama ng'amutumye oba yali ayagala ndiizi ebiseera ebimu nga yali asiika paani ng'akola n'ebwete nga yatubeezaawo tuweerera kwaffe maama waffe atukuzizza abaana 7 nga yatuweerera yatuliisa buli kimu kati so zimo kye nerabiddwa okugamba dadi wange wali okunzijayo dadi yayitira eyo nzije samanya najja Kyaggwe n'agamba maama omwana bagenda mutta nnyamba ojono n'omwana wange nja kuyambangako tujja kweyamba maama kwe kujja okunnona nze nali zikimanyi kati bunange omuvubuka bwe yava eri akavubuka kali mu myaka nga 16 o 15 nga kajja ku ggaali so zimo omuvubuka bwe yajja ate yazze ewa maama nadduka nali nyambadde ka yunifoomu kange aka bulu omukwafu nga nsibye n'omusipi kuba ze engoye ze nalina aka light blue ne yunifoomu nadduka nenzijja ku pasikala mbwenti ku kkubo neekukwata bwenti mu kiwato nsibe bulungi akasipi kange myaka 8 tubalina myaka 8.8 so zimo maama wange yaŋŋamba twala eri obwamalaya bwe wammwe yenaziyire awanisa akafuba yenna ndeetako obwenzi bw'abasenga abo obwamalaya obwomuje naye eri tondeetako obwamalaya nga nina emyaka 8 bayibatta sakitegeera era sakifaako bwekityo kati awo tuveewo so zimo ntuuka mu 2000 bantwala okusoma ntuuse wali ewaka waliwo sisita wange anzirako yagenze mu P3 nze nkugambye nali meti kugenda mu P4 kwasaamalako ndi kale kati nange nenebala nti bajja kunteeka mu P3 bambuulidde ffe essomero lyaffe liriko enzigi ennungi bana ebyesunze liri mu tawuni bana ebyesunze bambulidde ebitabo biwandiisako P3 bibangambye ffe waffe tubeera ne streams P3 BP3A nga byesunga bwakyanga tamu etuuka 2 tugenda okumpandiisa ku ssomero esasozimo tusangayo headmaster wange sirimwerabira Mr. Bakulu yali mwami nga mukadde ne Mrs. Bakulu Mrs. Sengova ne Mr. Sengova yali headmaster kati maama engeri gye yali asomeserezaayo abaana be bonna nga bamumanyi tutuuka wali ng'omusajja ampa interview Mr. Sozimo omuntu yabadde agenda mu P4 ng'amubuuza omwana ono abadde teyakomye mu P3 lwakuba teyafunye report kati tumuwe interview tulabe oba agenda mu P4 basigala mu P3 ko ye kale ng'ambuuza amanya go gwani ng'angogera nga mbagawandiikawo ndoze yandaba nga sirina kyemmanyi just ndowooza okuntunuulira ategeera nti ndi fala nga mbagawandiikaawo nga ngawandiika nga ngamba essomero lyavuddeko limanyi nti ye baliyita batya nezikokolima primary school bale eryamukwena ngamba kiwandiikawo so zimo nga mbimanyi natakula omanyi omwana wa bebi kyusi byonna nga mpiteeko omwo ng'asirika ng'anyenya omutwe nga ngamba essomero lyozeeko olimanyi nti ndimanyi nga ebyo byombimanyi baliyita batya St. Paul Boys Primary School nk'okwonjero ngamba biwandiikaawo nga ntakula ng'omusajja akwata kipapula ng'akiwa maama bw'ati ngamba omwana omulaba kati oyo omwana tumuteekewa bwe kuba ng'osoma kutuufu aba alina kudda mu bebi kati ngeri gyali nti omuleezi tulina muteeka mu P1 naye ng'omukazi gwe bateeka mu P1 ndi muwanvu ndi munene nga maama amugamba banange egimazi omwana ng'agamba omanyi sisobola kwota omwana w'oyo muteeka mu P3 naye kyengenda okukola kamuteeke mu P2 so zimo nakaaba nga mpita ku P3 jjukira muto wange ali mu P3 nze bantwala mu P2 so zimo nakaaba nemera ku P3 bino nemera ku lyangu nga bamperekedde headmaster ne maama bantwala mu P2 ne bantwala mu P2 nsoma bulungi nabaana omusingi omulungi saali mugezi nnyo naye ate saakolanga bubi kyenyinza okugamba saali mugezi nnyo naye saakolanga bubi nebaza mukama kubera ogenda mu P3 nali wa 10 bwentyo nentambulirawo 10 bwentyo ate nga boys twabeerangayo abaana bangi mubeera mu 13 mubeera mu meka kati ngamba nkoze bulungi mukko kale
bwentyo nenduka mu P4 Sozimo n'ennyimba nnyo essomero nerinjagala nga ndi kikakamu nze nali simanyi kuyomba simanyi kuki nga omusomesa kyantuma kyenkola ate nga ndi mugezi mu kilasi nga n'ennyimba mu P4 nze nayimba netutuuka erugazi baali banyongerayo emukono naye nga tebalina transport kati ne okuyimba kwange ne kukomaawo kati mu sukulu mu church choir na participating nnyo mu church choir bannange era Mr. Choleko atumanyi bane twayimba ku boys ne batukuyita amasomero amalala gatulabe kiki tukola mu church ffe nga tuyimba naawe n'olyanga mwoyo ali kumpi awaffe era nze Sozimo ngenda mu ekereziya nga temanyi kuyimba nze n'okusaba sibitegeera nze okuyimba kundiyowa nnyo omwoyo okusinga ekintu ekirala kyonna kati Mr. Sozimo nentula P7 yange nenvaayo nengenda e Kamuli St. Paul secondary school Kamuli mu Basoga eyantwalayo yali mulamu wange bwe nali ntudde P7 nagenda okujjanjaba mukyala we nga azadde nandaba nga nakoze bulungi nagamba essomero lyaffe likola bulungi gamba maama akoleki amuleete kumba omusajja alina byabala ntuuka e Kamuli ndi mu boarding mulamu wange yasula teachers quarter yatutwala nze ne brother we bwe yali yatuwa lecture wano n'atugamba tutuuka eri mwenna muli baganda bange guli sister ngono brother wange it's okay nga musajja mukulu Sozimo ng'ali mu 40 something kati nga sirina kyensuubira munange nga tutuuka eyo taamu eyasooka yali okay taamu ey'okubiri nalinda weekend nga basindika kapasa utunga bakawandiise kwabeerangako abasomesa ababeerako ku weekend nga bawandiisa bampadikirika kiti akanfulumya nga bakameetumeetu ng'akampa meetu ebiseera yali munakenya saasooka kukisase nga musajja naye n'amaaso ge like attitude nga tomulabamu bwenzinze munange nkangamba baba wange alabika nze nali mayisisanga zze atalagadde kujja kusomera yali eri wa mulamu mu teachers quarter nga ngenda kati ono brother we yanno naye atwalanga ngamba fulo taliyo naye Sozimo byenderabidde okugamba kale era naye byonna mbibuuse n'ebyandeese ku story mbibuuse wano wonna mukula bantuuka mu P4 kasooke nkuzeeyo e Mabega nfuna omwami maama waffe mu P3 that is 2001 yatandika okukola obusuubuzi nga tusala endagala amanda n'enkuna bireete nakawa nga era bwe mulimu gwe bwe yatukulizaamu n'atuweerera kati bwe tutyo bwe twakola kati yaleetanga abantu ab'enjawulo omanye zokka ndazola zibatikako ebyo ebintu bandi mu P4 mwami Sozimo ng'omwami yankwana omwabo be yaleetanga nga sirina mabeere sirina kyo ku kifuba naye ng'omwami agamba ebigambo saasooka kubitegeera nga manyi omwana omuto then nagenda olaba nga bwe tuba tugenze mulimu ogwo guli complicated abaali bakoze oba babitegera Sozimo naddala sizoni y'enkuba emmotoka eyinza okujja katugeze ne parking ekireka nga mulina osomba ebintu okuva enakawa oba manda naye nga mulina ensawa 30 muzisomba okuzijja naaba muzituusa ekireka ku mmotoka weekomye nti we wataseerera Sozimo nze nakola ni mukazi nina amaanyi kakube kati nina amaanyi kati nze waliwo brother gwenzeeko omulundi ogwokubiri nze twakolanga kyenkanyi nga ye mulezi nze ndi muwala naye nga nze tukola kyenkanyi weyetika ensawa 15 nange nja kwetika 15 ono omuto nga ye bagamba simanya yazaalibwa ekifuba kimuluma takola ono gwenzirako ye mama yamwagala nnyo ye teyakola kati Sozimo ekigambo kiri ekyobwamalayo okijjukira Sozimo nze nayenda okuva ku lunaku lwe nayingira ewammange paka lwe nadduka ewammange nga ndi malaaya omanyi malaaya bano bamalaaya abeetunda naye ng'ekigambo ekyo bakingamba Sozi nga sikikolangako awala omwami owe yagenda maaso kuba nalinga mupifayo nemugamba maama gundi agamba bwati ne bwati bwetuba obaga nga ndeesa ensawo y'amanda nga yalina okumotoka nga nkwata kuba nze amabeere gange nagafunira P6 awo ndowooza ate neyeyongera kati mama we namugambako mama nayombesa omusajja oli musajja mukulu biki naye ng'ate mpulira omwami we yakola ebyo ng'alina omwana we ali mu senior 4 yatula senior 4 kyokka nze nkyali mu P5 naye nga nkola ebintu ebyo so abaami bano bannange oba tunaabakola tutya ku baana baffe
omwami yagendanga akola ekintu ekyo naye nga Suzi maama nvumu obutakuwa siryerabira ekyo nja kituukako kiri maaso. Then mama nagenda nga nvuma obwamalaya kati kano ka point kakano omwami ndi mu P7 awo nali mu Kisulo aleeta kaadi ze ez'embaga aziwa bamaama kuba yabayita ku mukolo. Mwami mulokole nnyo kya kinene nnyo sijja kujoogerera ni pasita wa Musumba w'amaanyi nnyo. Aleeta embaga ze aziwa kaadi aziwa bamaama ezigenda ku mukolo yabayita. So zimu twafunawo omwami eyatukuza ngali ne maama era omwami oyo singa Mukama yamuwangaza newe nadendera 15 ku simu yaziriddenga kuba omwami oli yakola Suzi ku lwaffe nga tuli abaana 7 talinaamu mwana we naye omwami yatukolerera era kyannuma nze taata wange oyo yafa ndi musirya wamu tebambikira kuba nali ku ssomero naye we nategeera nawunga n'okuwunga nali sinategeera nnyo value ya muntu akubiriddewo naye ate kati nkiraba yandibaddewo nanga ku sukaali wange at least kilo nenji mwana ajera ate osanga ye yandinsiimye okusinga benkoledde bonna bezizengwiranirako mu Luganda osanga oyo omusajja yandinsiimye kati Suzi Munitu babawe kaadi bayita ku mbaga kati bayibawe abulambuse bingi nze nina n'enkovu wano nene nnyo nene kale nze Suzi mu bufunze nnakula omwana nga ntulugunyizibwa nga nninga atali ku mmange ekyo kyenyinza okugamba nga simanyi lwaki nze nga maama ayinza okujja olutalo temwakimye mazzi biki nze nali mukazi mukuza nga ndi mugonvu nga bannange bajja n'obagamba bane tuvudde kati wali nga tukyali mudde weekend yonna muba mukola mirimu gya kutwala ndagala kusala ndagala kuziyuguluza egyo emirimu Musozi minene abaali bagikoze kwe bagitegeera musala endagala ekyali kinywa kimu ebinywa 3 ne muziyuguluza naye nga mutambula mayiro wetwalinga oluusi tuzisala nga waliwo mayiro nga 10 amutuuka ssaawa 10 ne mutambula ne mutuuka ne mukola ate nga mulina okudda nisitokumbamu akago kati ne munyimuka ne muddayo naye nga mulina okukikola kwati ekibabeezaawo ekyo si kimwevumizaako era si kimunenyeza. Ekisooka yatutemera omusingi bw'oba olina amagezi osobola okukola. Ekyokubiri yatuyamba bakitaffe baali batasobola kukola yabikola mu bulamu waffe maama wange era mwebaza naye Suzi navuma yakisusa Suzi omukazi yampala mu bulamu bwange n'atuuka n'abalanyisa n'omusajja ogwekugamba ekitaffe yatukuza nze nga kitaffe babe nakawa twatuuka ssente ne zijjira ddala nga balina ssente n'aleeta apples fega emigati tegiva waka naye nga nze tebazimpa nga bazimba sisita wange gwenzirako simanyi lwaki ngera taata aleeta bulungi ekyokulya n'amuyitanga mwana wange gundi jangu namuwa nokulira obulamu ate nze nkola abo nkola bange tebakola nimwala period yetava waka bamulwadde nakolanga nani stop nga n'abasajja b'emmotoka wemba siri ku mmotoka tebasimbula wakafulu wabataliko tetugenda kuba nze nga nkola nekiserekerayo ate nga nkola nvumwa wande twali tutikka awo twalinga mu senior maama nga kuvuma Suzi maama yanvuma obwamalaya bwabasenga bange Suzi maama yanvuma obusirusiru bwa kitange naye nga nkuvuma bwokola Suzi mu sizoni y'enkuba emmotoka eyo gye bagiteeka ne bagituusa waggulu tugipikira mu courses naye enkwezi omuzisomba nga bivugambye nti muzijjanga nakawa muzitwalekeka wano naye jjukira enkusi ekyo kyogenda ogamba nti ndeese cost n'amano awulo ojja kwetawula waleetera wano baleeteddewo ebibajjo 20 naye nga nze wenjiwa teri mulala ayiwayo wenjiwa tewali mulala ayiwayo okujjako oli brother wange gwenzirako omulundi ogwokubiri nga tukompitinga mu kukola ate nga ye alagala nabukuba bo nga balina chance titebamuvuma nnyo naye nze navuma lumu bali atuvuma navuma obwakisibwa kitanda omwami yaliko n'amugamba gundi sirika bannange sirika mukyalo kuno ffenna twegomba abaana bakola balinga byuma naye omukazi abakimuwata sirika omwana omuvuma okuva emmotoka lweyase bannange nedda kisuusi sirika omusajja yamututazaako Suzi bunzi navuma ate nga emmotoka bwejja ndozoba engeri gye nalinamu nti omusajja abankwana bannange emmotoka bwejja anti kirabe ekyekukunaza obusirusiru wakiteewakyo Suzi mone bavuma nga bwokola naye nga tolina agenda kuyamba wewuuyo oyo maama gwolina ekyo nekiwuba Suzi mungenda mu secondary mbadde ndi wali wa mulamu wange bano nakusomero ngenda ntuuka mu luumu siraba bwaba
ali awo ye makinzo okutabo so kanchi mama ngatandika otuma ono brother we you know so and so go and buy this, go and bring this, go and bring this. Ngabimutekera ku list omulenzi oli yandasanya alinga yali amanye ekigenda mu maaso teyamalanga yodaki kati omulenzi bwe yagi kumbe mwami gundi ye yasitusedda mu mbeera ze n'asituka natandika okunkwatirira kuki ku mabeere era mbuuze mba ntose mu P7 amababa wa kaadi omusajja oli yankwata nga ndi mu P4 agenda okuba embaga awa mama kaadi batwala ku mbaga omanyi omugayi kye yagamba nze munaye gwe wagana kati kankube embaga myaka egyo yali agenda kumpasa yali agenda kunteekawo naye njagala nkukubulira esozimu omwami oli oluvannyuma nga nkuze yayagala sisita wange omukulu n'ayagala abaana bonna awo ffenna yatwanga nga buli agiramu bw'ati ng'amutandika abaana bonna kumpi yabayitamu naye ng'ate buli omu yali takimanyi like nga tobitwala nnyo nga kikulwe luvannyuma nnyo tutegeera brother affe yeno yabimanyanga ngera omanyi abaana abaleza kyogamba tiwakimanya tojjukira yiibe eyagala naye omusajja yaliyo balajanga kikubi mmewaka kati ntuse mu secondary eyo gundi nayo tugivuddeko ntuse mu secondary omusajja ayimusa atandise okunkwati nassa wansi akasefuliya nezijjukira ekigambo ekinvumiddwa ebbanga okuva lwena gye wamange ekyabwamalaaya ne mugamba tuzijjukira ekigambo Mr. Sosme ekize ekinvumibwa buli lunaku ekyobwamalaaya kyokka omusajja ayagala kinteeka mu kati ne mugamba kuddamu n'onkwatako ne oluva wano bwenti ngenda sooka nkubire mukyala wo nkubire maama mbabuuze oba kino kyewandeeta okukolera nagamba kyogamba tobimanyi kyogamba tobikolangako ne mugamba oli mu class kyawo senior one lwantuteeka muli yali musoga ne mugamba tuula wali wanje yali musoga ndi busoga ne oyo yali musoga mulamu wange weno hoyima musajja munyolo kati ye yazijja naye yali asomesa eri n'atwala ku ssomero lye kwasomesa ng'agambye maama nti ddungi ne mugamba tuula wali nga yenna ali mu mbeera ne mugamba tuula wali koddamu n'onkwatako kati awo twali tukyafuna argument nga tuli mu argument nga oli brother waayo komawo ngaleeta ennyanya ngangamba waliwo kino ng'avigitinga genda oleete kino bambi oli omuvubuka teyalwangayo netandika okaba ne mugamba koddamu n'onkwatako oluva wano bwekyobumala oluva wano mukubirira mu misimu mubuulire byewandeeta okukola eno ate ne mukazi omukubire naye mutegeeze kyava ngamba kale itsoke sigenda kuddamu okukwatako itsoke nze mbadde manyi wabikolako togamba maama n'ayogera mukazi we tomugamba konze itsoke tuula wali n'atuula ku buliri kati yali aguze pooko mbweri mu kusomero ndi abijanjaalo kati ng'ayagala kunkyusizaamuko mbu ku mbeera ndyeko ku nva endala kati jo kyayansa ono brother yansanga nkaaba nagamba Florence what is it nemugaa nothing neziikaawo enva ku stove mangu nnyo era saabirira wanze ne mbalekera ebyange mbiteeka mu kabaketi negenda ku ssomero olwo nenona mba ndi awo kyennamala okuzuula oluvannyuma nga mmaze n'okwogerako n'emikwano gyange gyali zensinga ku classes ne baŋŋamba batica beeyo baaliwe batyo nga beekyota abaana kati alabika ye yali yannyonnyola banne basitaafu banne ze nakiraba nga baali bamanyi ekituufu nti siri sisita jjukira erinnya lyange lyabaganda eryabwe lyeri kati munange mba ndi awo batukyusiza meetu baleeta meetu omuganda nga mukazi ayambala nagomesi nga mukulu ng'omwami ono azeemu atumye akabaluwa bakaleeta wiikendi ndooza yagamba mutedde mu sisitimu ajja kyerowoozaako nga bakaleeta mba ndi awo abampita Florence kyangu mukazi wange meetu brother wagambye yagwokoza brother wagambye ogende wakaawe akwagala kyava mugamba etunze sirina gyendaga nagamba ate kiki brother wakuyise obakakana akabaluwa bamaze okabba kagenda okufulumya gati namuganza sirina gyendaga nze sirina gyendaga nagamba right nentandika okukaaba nemugamba meto oyo omusajja si brother wange kankubulira ekituufu oyo omusajja mulamu wange naye bwe yali tutera tugamba tukano ngambe mbu sistange nemuganda naye luli bampa akabaluwa nengenda mulumye metu yatandika okunkwatira metu
agambe chichi mmetwe yakwata kwasi nakalizamu nagamba ogwo omusajja genda obuuza genda oyuzi oyo omusajja nga mukwabwa oyo omusajja nga musirusiru kubanga yali mukyala nga mukulu ng'era ayambala gomesi nagamba oyo omusajja alina tambulirawo ngenda oyoza genda okola ebyo byokuwa nze ngenda ogwoza simanyi be yagamba basomesa nze simanyi nze nga mbeera ku gundi ku ssomero nga taamu eggwako kati waliwo omuvubuka bambi mukwano gwange era tetwatundula ku vanira nze ekiseera naye sinatundula bayibaina kati mukwano gwange ati nga ye yali musiyafo nga nkwaliriza oba omanyi obuvaliwa waliwo obusiriyafo obwa secondary omuvubuka oyo bagenda bakola ebibuuzo bo bafuluma kati omuvubuka adda bamaze okukola ebibuuzo ayimirira ku sengenge ku kikomera agamba brother we yali musiyani nga tusoma yangamba genda ompite ku friend mubuuzeeko nze mbeera eno munda mu ssomero yali eri wabweru w'ekikomera tutandika okwogera bannange twali twakatandika okwogera ekyandagasozimu nti bali bagayi baali mu lukwe twakatandika okwogera ne Patrick yali wabweru wa kikomera nze ndi inside the school compound naye nga twogera kuba yali amaze ebibuuzo nga bo bafulumye wasiniyafu baamala azze kumbuuzaako bannange oli omusajja ababeera ku weekend ku ssomero nampita nagamba okola kyawo ne mugamba mbadde nyumya ne Patrick nagamba mukubire nakubira omulamu wange awo speedi bangambye tugenda kugoba ku ssomero sozimu nalaba nga timpitidde kuwabde nga nali manyi gyendaga muliro kuba nze ne ku ssomero mama teyankyalirako nga ndyekamulize nga tebankyalira nali mmanyi ewaka muliro naye ate nasalawo nengamba kanzire muliro naye nga sikoze kino lwansonga nakimanyi ewaka banvumu bwamalaya buli lunaku ekyokubiri nze siri mwana muganzi waka ekyokusatu sirikakasa sisita wange ate nali nsazewo nkisirikire ku mutima gwange nneme kukigamba muntu yenna nti omusajja nankola bwaki kubanga abakyala bangi nwasanga omwana nga myaka 2 ne bbaawe omwana ono yaba n'omusango so nakimanya nti ne bwe nakinyonyola nti ani nze ngenda okuba n'omusajja okire wakandi malaaya nengamba kankimire kati bwe banteekeyo ku pressure tugenda kugoba biki katukubire ani boogede kyenva nayimirira ne mbagamba mukubire maama wange mumukubire mungobe ku ssomero mungobe munsanze ndina mutukusanze oli n'omusajja ne mbagamba omusajja yali bweru berutebe nga gwoli munda nga yali bweru abadde bweru nze ngani munda ne mbagamba wano kacanga nyingira wano abaana bafuluma aba wano begadangira mu buli ango kati mubakwatangako bakola buli kyo ne mugamba mungobe mpulira nkooye essomero lino lyafuuka kigadangira ngafute mu bagufa ne mbagamba mungobe essomero limazeko emirembe mungobe kanzire ewaka abo ne bamuyita kati olinga ate alina obbiwoyawoya jjukira alinayo keesi ye omanyi omusajja we yaŋŋamba yampita nanziza mukoona naŋŋamba kale nakugamba oyagale munze kati naba olina obulenzirenzi kati wuyo bagenda kugoba ku ssomero gwomaaki onogamba maama ne mugamba masita njala ontunulira bulungi bangobe ekyokugamba maama kindekere njagala bangobe ku ssomero lino kuba lyengo essomero sikyalirinamu interest bangobe nsiri ewaka nagamba kati uli abyogera kati maama ebanamukolera nabagamba maama okimanyi embeera ze biki ne mugamba tewali buzibu ati siri lubuto ate temunkutte namusajja nti nibase naye its okay mungobe kati oba yagenda nabawoyawoya biki nze nagenda olaba nga babivuddeko tebaddamu biŋŋamba kati nekindaga nti baali mu luko olwo kati Mr. Sozimungayo ngeze museniyatwe nze nali mukola bulungi naddala chemistry by the way akasomero nakagalako ekintu kimu nti ticca wange wa chemistry omanyi omusingi guno abaana class yesooka omusomesa oyo akusookamu akola kinene nnyo ku final omusomesa wange wa chemistry omusomesa wange wa physics okujjako ye mafi yali yangwakono ni primary omusomesa wange owa bayo era nze zo subject niwe najjeno ku masomero agategereka nga bantegeera nga bannwanirira nga nzikula okujjako mafi ng'era nkubya lwaki okola physics nga mafi yakulema naye physics oyo omusomesa mafi eyamunnemesa yali musomesa wa P3 eri ku ssomero lyange omusajja bamuleeta musimala nga alina kusomesa university kati ng'emirimu gyabula omusajja ng'alina maafi ow'ekika kyonna ng'atamukola n'amwekolera n'ateekawo ansa nebibwa natadde kusomesa abaana bato
bangamba nakungamba mbu yatabukani yagwedda alo naafa bambi yali mugezi nga degree class gy'alikwe asinga ne master yalina kusomesa university bambi emirimu negigaana kati nga omanyi bwoba wasoma muno n'omufixingako samuya oyo yanzitira ddala maafi wange nga atukuba akugamba akukona engulu ye maafi nannema okuva eyo kati bali akasomero kali akeekamuli kankolamu omulimu nze nga nkola bulungi nenzija nempumula nenzire waka ku musajja wange oli gwe nkunyumiza yakuba embaga omusajja yagaana okunta sozi nga wennakomye wenkomawo nga watandikira sozi mu omusajja nampaana omusajja nankwatira omusajja jjukira ojja weetise oba ensawo y'amanda akuteegera mu kasiko oli ku nzito sozimo kyokka ate eri omukazi yakulinza akuwa ebivumu bw'aba akulindidde ku mmotoka nga ye waatudde maama ng'ebyo obirya ng'oyambuka ng'odda ng'obirya ng'oyambuka bw'aba akulindidde eri gye mubijja buli lw'ogendayo ng'obirya omukazi yanvuma omusajja yewambiiti okufaako obufi ye yannemerako omusajja oyo nga brother one buli weekend yamulekeranga emitwalo 3 giwe fulo buli lwe yajjanga kuba twatikanga ku weekend ng'amu emitwalo 3 ntuuka mu siniya ngamba naye omukazi anvuma kati ndowooza yali holiday ya P6 era awo nawo waliwo kagundi kaawo no holiday ya senior 1 eyo avudde ekamuli Christmas etuuka mama affe yali atwambaza ekyo nkimwebaliza ate nze yakinsigamu nze sozima omwana nga alina kwambala bulungi nze nebyokwambala musimanya ebideyadeya nedda olugoye lw'omwana wange olusitibwamu luba lusobola ntuuka ekambala bulungi nga teweesitadde maama yatwolezanga mukazi mozi nze sozima onjoza olugoye lwange teri alonjoleza nemumatira n'olw'omwana wange nze ne wemba n'abakozi kwambadde nga Uganda ntirobeera n'abakozi ewaka naye nze omukozi tanjoleza omukozi tayoza ngoyesa mwana kuba siba mumativu era omukozi kyonnyambako kunkuumira mwana wange nga siriiwo kyokka mpozi n'okutuma ku dduuka kuba saagala kutambula kati sozimu holiday eyo Christmas etuuka yatuwulira bulungi jeans zino eziriko ffenga ku kyalo twambala ngoye ziriko ziri ez'Ekampala olwafulumya lwe twambala ku Christmas ffe tusinga kati munange nga tumala okulya emmere nga tusaba abantu bamama tugendeko ku modern kasente kaffe bakayitanga ku modern olwo jjukira tulina amabeere tuli bawala seniya wana akawala kaba katandise okuvumba wanga olwo ndinze sister wange gwenzirako nanzirako ffe tuliwo abawala bakere eri regimu enkulu yagenda naye nga regimu enkulu yagenda etya sozimo kuvuma kwa maama tulina sister waffe owokusatu yali mugezi nga yasomesa n'abaana bonna ku kyalo ng'era ye eva first nakati yennaye yennyini atula nsi n'abyejjusa n'agamba abaana bange bonna abagezi ate be balaluka buli mwana yayitira mu mikono gy'ewaka ng'olina kuvaaka n'osoma teyamalako okuggyako abayambibwa ne batwalibwako abalala bo baamalako okusoma kati nga tukirirako ku modern sijja kulaba sozimo kitegeeyaleniatu kuba boyfriend wange yankwana musinyatu nga yali musinya 6 nga nze ndi munyatu nina boyfriend oyo wasinya 6 nina boyfriend oli omusajja omukadde be baaliwo ebiseera ebyo ne oli omukadde mwali mulava okutuuka okumuyita boyfriend nze sibangako naye mulaavu naye kugambye nga ntoga nkwana sente aziwa brother wange azimpa olwo mwamisozi mutandise okuzirya nasooka nenzigala naye nengamba naye ekinvumya banvuma sente z'omusajja kanzikwatenga maama atandise okugaana ddala awo siniya tuyo era siniya tu teyagimpeerera yonna yampeererako ttaamu 2 nagaana okumpeerera boyfriend wange oli wa siniya 6 natandika okumpeerera n'oyo boyfriend wange omukadde ne brother wange bagamba ffe tova ku ssomero tujja kubeerawo kati maama tukkirira etumusaba tugendeko ku modern nga twambala bulungi engoye zaffe ze twasabiddemu muba mwino zizzaamu mugende mugule ku munaanansi ate gubaayo cupa y'omunaanansi ebiseera ebyo ne soda yaliwo bino ebindaazi ebinene nga tukkirira kati
oli omuto anzirako yakkirira ne mu Kristo munne yalina nga tusaba naye mu Pereziya ng'agamba mu Kristo munne ng'era ajja mu Kristo munnange oyo yakkirira n'oyo kati waalingawo abavubuka Sozimo era nze boyfriend wange oyo yangwana naye tetwabirako mu relationship naye ye yagamba ajja kunkwana paka nga nkootakoota kwali ku kyalo kati abavubuka baatutikirangako endagala amanda ng'emmotoka wejja balina obeerako ne batuyamba kuweereza bwebityo bali abavubuka nga bandabe bali abavubuka nga 6 nga bonna bali mu regime naye nga batukwana buli omu alinako gwadibisa ne bambi pozi bannange naye sisuubira nti waliwo yabaagala byalinga bya just kubanga maama yatuuka ekiseera nga tatuwa mmere n'atugamba temwagala kulima ekibanja ngolo kizise naye nga Sozimo tusoma bwe kuba kusoma musoma okuva ku Monday paka ku Friday okwo olw'eggulo mubula tandika kiro ne mutandika emirimu gino egyaffe egy'okutwala emakawa kakati nga tetulina budde ng'ebiseera ebisinga emmotoka etuleka ku ssaawa 8 olw'ekiro ku Sande ku Mande mulina okukeera ku ssaawa 10 kuba tusomera wala mayiro 4 ne mutandika okutambula ogenda kusoma nga tetulina budde bulima yatugulira kakawunga n'atugulira kakawunga n'amala n'agamba tetwagala kulima n'alekeraawo Sozimo tuli baana bawala amabeere gali ku kifuba atugulira mmere yeekyanzaawo atuvuma okufa kye twakola ababalenzi baatubeererawo nnyo era Mukama nabaakibabalire Sozimo ng'abalenzi abo kati maama wamala emmotoka ogenda nga buli omu abeera n'owuwe kati nga gumugamba mpaayo 10 tetulina mmere ng'oyakuwa 10 ng'oli owulya nga mpaayo 5 tugule mukene ng'era yakuwa bwe batyo nga tugula nga tusonda nga tugula akawunga kamugu nga tuguya nga tulya jjukira enkya tugenda ku ssomero kati boyfriend owo bwatuyirawo omubiri nga beerawo obuddiza naye sikiwa pozi naye tetwabwagala bambi kati tukkirira ku modern olonze nina owange owa senior 6 tuli ku kirasi naawe level bali buli bwenkunyumiza tebwasoma twogera oluzungu oli balina olwalagirwa buli omu amwegomagana neze navuyo oluzungu nga twogera luzungu kati nze boyfriend kye namwagalako ng'alina respect lwa nsonga bamukuliza ddiini era mwenna abagenda okulaba eno sho bakwano gwange nze ekisinga okunoma Sozimo kati ndi ku mawanga baana bange piriyodi yokka gye mbalekawo nga si bali owamuyo ndaba nga bagenda Sozimo omusajja ow'eddiini bannange omusajja ow'eddiini aba mulungi abali kuno mwena abagenda olaba sheeno naddala bazadde abaana abalenzi muleme kugamba omwana omulenzi ajja okukula wase mugenda bonyabonya abaana babandi abawala omwana omulenzi muteekemu eddiini ne bw'ataasome agenda kuweesa ekitiibwa buli wamu omwana omulenzi oli yalina eddiini nga tasobolayo kweswalinga ebyo kuddaawo mu public no ng'alina engeri gyako era nga gamba fulaniza maama wamanyi ng'ali decent bambi ate nga kyekisinga omujagaza teyeepaluuza teyeerabisarabisa teyeeyisayisawo nga buno obulala ng'oba maama wo waali nga ye abeera eyo neyekumira eyo mu kamuwuli kati kola otukkirira ku ngero omanyi olunaku olukulu naye avuddeyooko ewaabwe ffe era twali akava twalina we twali nga tunyumya tuli mu kava buno obwo bonna muswali ng'obuyimiridde ku kkubo buyimiridde ne mukulu wange bwenzirako buno obutakwana bambi bulijjo obuto nga buyomba bitya kyokka ffe tumuteekamu ssente zaffe kyokka ffe toliowa oluzungu mamula okupogera ati nga buyimiridde n'ono nnyabo wange twali tuli mu kava we tuti ng'omwezi gungaba ono naŋŋamba fula oyo si maamawo bannange nga ye mukazi sisita wange yali asooka tetwali mukaba teyatulabako yakuba omuvubuka omuggo ne wetugenda ku kyala gutulaga gwamuluma n'agenda mu ddwaliro ne bamuteekako amacupa yagumenyaawo omusambya n'aguwula omwana w'abandi wano omuvubuka yagamba singa mbadde sirina we mbayita olwono we bambi gwe yakuba nga twaddira omuziro gwe gumu n'agamba singa mbadde sirina we mbayita mbadde nja kufuba nkwano omuwala mufunisa olubuto muleke nga simulabiridde omukazi yakuba omuggo yokka bwe yakuba omuggo ebiseera ebyo nga yagenda okukibuga atraininga bikonde yagamba nawuli osomone nga mwankyuka enkuba omukazi ono ekikonde naye nga amateeka tegatukkiriza nanage yajjamu esaati nagana omukazi yali agamba omukazi yankubye obubungu obulinga muliro era oyo omuvubuka naye tumulabako kati abikula bikuziragamba olaba omuggo gwa maama bwe yankuba sirikyerabira yamukuba omuggo gwalemeraku yagenda ku macupa
n'alenya n'omuggo awo buli mu n'awubona emiwaba bakutte mu sengenge amufumite bamuze Mabega ekyatuyamba ffe twali eri mu kava mu kakomera ne tumulaba ono owange yayita eri oba yayitira wase naawe buli omu yemulula ngata buli omu yemulula mu sitayiro ye nze nenninda ensasage negwawo nenzijanga mubuuba sozimu nnyabo yanvuma nangamba nina okukuba ng'oli gwasanze gwalabyeko nti abadde ayimiddala bukate yamunyega gwe nali nzirako nze teyandaba twali mukaba sozimu banvuma nangamba nina okukuba kyanagwe nina okukuba obwamala bwawe bisengabo byebenda jjajawe obusiru bwa kitawo nina okukuba kwolwo nayimirira ne mugamba maama nze onkutteko n'omulenzi maama tugenda kunkuba neŋŋaana naye bali bonna we badduka abavubuka bonna bajja batuvaako emabega kubanga bamumanyi ffe mama afe alinga njuki bane yatuvuma ebigambo ebyo byonna nga bawulira n'atuuka nagamba mwana gwoli malayo niye wogenda nekitawo ndaba mwenna muli bamala kitawo naakwebakako ekyo kyannuma genda kitawo akwebakeko osanga kitawo wanaakwebakako ojja kumatira naye nga mama yali angamba ebigambo ebyo maama mukazi mu kristo nze yampitanga ekiro maama waffe waba nakubuuza ensonga era sirias akuyita saa munaana ekiro yampita ekiro nakuta mu ngalo nagamba fulo ne mugamba maama omusajja simwagala tanneebakangako era katanneebakangako sozimu omukazi yanvuma era kulo yansibira ebweru naye nsulayo ne brother wange yali yazimbaho akayumba ku lujja yeyampita nga ziweze essaawa eyo nga bugenze nagamba gyakooyekire weebake ate nenkeera nnyo saa 11 nina okutula ali ansange nga natudde awo nti saasuze woole kuba naye abajja muvuma sozimu bwentyo embeera musiniyato awo yatuuka musekekyangu okumpeerera brother wange nagamba fulo olina amagezi tolekeraawo nze ngenda kugira akwere brother wange yanfuna emitwalo 4 nengula ebitabo oba we yali tamuje nanfuna emitwalo 4 nengula ebitabo ono boyfriend wange yangamba nange kasita boyfriend wange yali yatula sini 6 nga nze ne musinia 1 kati nga we yatandise okuyiiya onoobeerawo otya kati nga brother we bali nokukibuga nga kibuga simali yalinga akolayo nangamba fulo kyekyetagisa nemugana etaga bino nabimpa nawulira uniform kati ngolo lyesomero lyembaddeko ery'omulembe olwo wenava eri nina we nabuuse ekamuli bangamba tamukolo tugenda musinia tuba ngamba tegeka oddeyo ekamuli nga muganza mama sidda kamuli nali nkimanyi nti agenda kunvuma ebyawa n'ebyawa era yabinvuma nga we mbikugambye ne mugamba maze sidda kamuli ne bayita sesange yali ku university second born waffe ne bamugamba yogerako ne fulo twalinga tumuwuliriza nnyo kubanga twamusabiranga bw'abanga agenda obukulirizo nga tuyisabira manyi ffe waka omutuukirivu w'amaka gaffe yuda taddewo ne mama maria betusabiramu era bennakula nsabiramu era nange ne wembaako ekintu ekinkalubiridde vukamira nsi nosaba furu yuda taddewo kati bamuyita nga bamanyi twogera yalinga angamba nnyo frensoma sozimu nze lwakuba nti mbeera naye nze nali mukazi nga ndabika bulungi okusingako kuba nange waka kubanga waliwo n'omukyala abandi yansanga omusiniya nali ntandika okuteekako kawuka nagamba mwana golabika bulungi omukyala oyo yali mukristo nnyo nga ngamba ayagala nsoma obusisita kati bwe yansanga nagamba mwana gwenga nti olabika bulungi nze mukazi muno weyakulabidde maama wo ngaalabye ngaasula bubi nagamba naye gumiikiriza mwana gwe njagala osoma obusisita kyabe bambi naye gyali eyo kati sisita wange bwe yajja neŋŋaana ne mugamba maze sidda kamuli wekuba kudda kamuli sigenda kuddamu kusoma nga sozimo bwe nadda ekamuli sozimo bino ebintu beeyitiikiriza omusajja oyo asobola okulemerako n'alemerako n'akukozesa sozimo tolina gwogenda kyennyonnyola olw'obwamalaya bwange buba bweruse okitegeera neŋŋamba sidda kamuli ne mugamba okudda kamuli sigenda kusoma mama nze sigenda kusoma bannange ne bayita Rose nantuusa nagamba fulo oli mukazi munaku kiki ekikuganya okusoma nakugamba nti okusoma kugenda okubbulula mugamba njagala okusoma
naye nsaba mukolera ekintu kimu munkyusa essomero. Nagamba maama talina ssente okimanyi, kakati bakukyusa essomero liri buli kimu obadde okirina. Ne mugamba baaba kiba tekisoboka kanneko okusoma n'abatasoma gye bali. Kati olwo ebiseera ebyo nga tufubuse maama yatabuka nnyo. Ono sisita wange ye yaddukira nsiniato kino ekinzirako ate nga yali bebi nga ye bamupamparinga, naye yatandika naye okumuvuma naye namuyingizaamu ogw'abamalaya bwe wafa nti tuli baalumu. Nange obutwe emirundi egyo yewe obutwe emirundi egyo naye nga nze mulumba ne mugamba nsobola okubavuma buli lunaku paka lwe yanzisaako ejjambiya. Ye okudduka maama yanzisaako ejjambiya ku bulago n'agamba kankwesalire nkwetire kasita nze nakuzala. N'ekiŋŋamba oli musiru obusungu mwe muva ettemu. Okimanyi nti omukazi abadde asobola okuttira nenza abadde asoma gye bali kyo nekidduka nekigenda ewaffe nekigamba senga buli kimu maama kyabadde atukuzanga abavuma. Bagamba kati bannaye basinga baffe bo bali simple aga omukazi oba twamukola kibali simple era bambi bo basirika. Nagamba yamanyi munnange kasita abadde avuma mwe baana be. Kati nemberawo Sister Rose namembekereza ne mugamba baba mbagamba ebigambo bino naye temubyogera temunzita kuba kati mumbuuza nsonga ate nga sandi bibagambe naye temunzita kisigale wakati wange naawe ne maama wane maama yali nagamba ye fulo yogera buli kimu kiki ne mugamba baze kimwana okudde ku mulimu master yankola wakino wanya kiki nagamba okusiga nga busira maama nagamba okay kalwaki owedda tomwama ne mugamba badde sibagamba ojja gamba baba ate baba ne kusala leero ne wanakiwulira era ajja kugamba nayagala bbaawe era bwe kijja okuba naye nga sityamu ntya Katonda omusajja yankwata ku mabeere naye saamuyawulira era tagebakangako naye siddayo kuba kisobola obbamu ne bagamba kituufu awo toddayo kati kukunfulira essomero ly'Abakatuliki manyi maama yayagala Abakatuliki era liri awo liriddira Stella Marisi bw'oba ku Stella Marisi liddako ng'essomero ery'amaanyi akalosirinatu kati ate awo yeekyangira nangana okumperera kati ate nga nina okyusa essomero bano bannanga bagenda okumperera ate nenzira mu ddala nziruseeko ku kyalo nzise sente wa sista wange oyo wabba we yali ayagala okunkwa ye third born waffe nzise ewuwe munyonyodde maama mpisa waati naye nga baba wange oyo naye okudduka ewaka waliwo lumu osirikyerabira yamufukira caayi nga yakava ku kyolo ebinike kola namuwulira ku mabeere kati bambi nadduka n'akaaba ne mulumba ne mugamba babasirika yali mabega wakayembe nagamba Flora bamaama byankola bayibaye n'abikowa naye nadduka ewaka era bw'obimugambagamba tobimbuulira kubanga nalokoka buli w'obimbuulira nzituka obusungu ate nga tekikkirizibwa yayita mu mbeera nga gye nayitamu ne sisita waffe omukulu abo bo bannange ffe tumanyi ne tuyiseemu kati nenziruka ne munyonyola nagamba n'omukazi oyaganyutirira nagamba naye nzi wano sisita wange oyo third born bwe yadduka n'agenda ewako jereseta maama yamulumbayo n'alumba mwanyina namugamba kigobe wano si waabwe genda ewammwe lwaki oweesiba ewaffe genda ewammwe kojja bambi kojja n'atabwa baaba kati nange nziruka ngenda ewa baaba bwe nagenda ewa baaba maama yesitula najja ewa baaba najja teyajja ku buko tulene ewakojja kuba baaba gye yafumbira engeri gye yaddukira ewakojja omusajja oyo amaka ge gali eyo ku kyalo ky'abakojjawo Sitamu Town yajja n'atula abakojja n'amutumya n'amubuulira obubi bwange bonna n'amugamba kigobe ekyo nasikyagala wekigende ewaabwe agenda alayize eyo baba nayimirira mu maaso ge era njagala okutwala omukozi baba wange wadde samalako okusoma naye mwambeererawo n'amugamba sigenda kugoba sifulo kuba oyo omuganda kati mugobere nze bwe wanguba nagera ngansula kale nga tasobola kimwatulira naye like nga tutudde ne tuyogeramu ngaffe abaana n'agamba nze nayita mu mbeera gye mutamanyi so sisobola kugoba nagamba ffe sigenda kugoba mbeera wano okutambuza emisomo gyo kati ng'omusajja ate oli yampeera omutegedde kati munsasozima kuba yali ttaamu yakubiri mutuufu nate ne walira ne baka n'oyo Gaayi era ye Gaayi wange nasooka okwebaka naye omusajja omukulu Gaayi oli yali kulemerako okuva mu buto oyo omusajja omukadde kamuyita omukadde mesasozima ye musajja gwe nasooka okubaka naye musini yattu olwo atandise agenda okumperera
Engamba ye lwaki bantu mu bwamalaya sikikolangako. Kale kakibeewo ekyo nakyo kiggwe kikolere ddala kiggwe nembeera naye natandika okumpeerera era wenajja neseeta najja nalaba sista wange ngamba Florence ngenda muweerera kati nabeerawo oba kusinga mmeka tubuze buli kimu nfunye seeta esomera eseeta maama nadda namugamba ngambye omwana oyo kati nze saamanya oyo mugamba biki ndowooza namugamba ebya bbaawe nga nze bwe nsuubira so zimugamba wange yakyuka mukazi omulokola asaba ku makya emisana n'ekiro atendereza mukama mukazi yakyuka kati lubu nali mba kusomeyo nga tewali mmere mukama era mukama si mulungi kwesiga nga ate okola ebibi kubanga tewaliwo mmere nekebera buli mugundi nga tewali mmere nekivaako negamba ngenda kwebaka tutuuka ekiro sozime ensanafu zajja naye nga ziva mu bbanga nga temusobola zekontrolinga ensanafu nga ziyikanga amazzi tezitabulira wansi mu nnyumba yali yazimba amaka nga manene nnyo naye nga bagenda bamalako paatipaati kati nga basooka ne bamalako rooms 2 awo n'olukuubo ffe tusula eno mu room naye ng'emisana nga baasereka kati ng'emisana mubeera wano mu ddiiro naye nga tekuli nzigi so zime ensanafu zayiika naye nga zikunkumuka bwe ziti mu bbanga kati nga kirina okuwaliriza nga tutegula buli kimu abaana tubaddusa yayina ebyana ebito tulina obiddusa obinoonyeza bwe bigenda okwebaka so zimu ng'emmere eri wansi w'ekitanda kati yagikwesa ekitanda nga yagikwesa wansi w'ekitanda sista wo ddala sista wange ddala oli gwe nkugambye era naye yaveeyo nga embeera ekoye yasooka n'ayimirirawo ku lwange naye nze simunenye kuba maama wange asobola okukutuuza esinga suzima asobola okukutuuza n'akubuulira ekigambo nogamba ono omukazi mubi era mwejjako kati munange nga tubeerawo awo nga ngamba naye kati nembeerawo etuse suzima ngaawo nzirukawo nga ngende wa maama ewantoni oyo maama yali mugagga nnyo nnyo maama omuto munange ng'atuukawo bambi kikazi kyatte kyangoba kakigamba lwaki banangoyisibwawo ngamba nnyonnyolamu ngambagamba ne baba ntabukidde ne bagamba kati semberako ku ssimu olina engeri gye weekweseemu semberako yalina omuwala ng'akolawo saluni ye bambi mukama bulungi kati omuwala oyo nakansala mulamba naye mukama teerabira bantu kati omuwala oyo yalina kalumu kati nga taata eri ewaka waliyo sista wange ali ku university waliwo sista omulala sista naaka ali ku university waliyo nagu mukozi waliyo maama muto yali yanuba nga ambaka ate nga taata tayagala nnyo bantu kati nga ngamba ogenda girosebako ewa Farida naye nga wokeera ku makya ku wiikendi nga tosome nkukkirira mmanga nkwagala mmangu osiibe si kusiiba ng'otaayaaya kati ekiro nga nsula ne baba Farida muyita baba wange bambi twafuuka ba Luganda oyo omuwala yali azze ewa maama aluuni twafuuka ba Luganda kati omuwala oyo yampisa bulungi bambi kyokka nga muwala musoga naye mukazi mulungi era bambi kyali kyonna kimugwanira omanyi waliwo omutima gwolaba nga gugwanira ekisinga kyali kyonna era nze we namulaba ku TV nasanyuka paka lwe namusinkana ne mugamba osaanidde obeere mu pozishoni eyo yabeerakawo ng'omwana oli ng'abasoga bonna nga omanyi baganda be abantu bonna balina tuukirawo naye nga baba Farida ne waba alina nusubiri agulamu ogwo nagamba olaba Flora kikazi kyogera kiseka nagamba olaba Florence tufunye bino tufunyewo omuwogo naye tulye ono tulina omugabana ate negundi alina okulyako ne Muhammadu agambye ajja negundi agambye nga tubumenyaamenya ne tufumbirako kyayi ne tulya era omukyalo oyo bannange kati nembeerawo awo sozimu embeera oli omusajja mbeerera wakuyita we mukole ebintu wakuwa ssente nga ye azimpa era nga bwazimpa nga nzireeta ewabaaba nga tutetenkanya nga baaba akimanyiiko kiri namugamba nabagamba buli kimu kuba bambuza kati obeerawo otya obadde osoma otya ne mbabuulira ne bagamba oke tetulina kyakola ne tusigala mu kintu kyaffe bwe kityo kati maama najja mukono namugamba mbala bbiri ng'ali mu kyalo mbalenza ng'ali mu kyalo ate nga buli omu amutya
era mama mutono ngamba nkuwulire sirina kyakola. Mama wo munange akwagala mukyalo ddayo. Munange era we namalako eyo bataamu yali akumeka nga nzira mu kyalo. So zimu omukazi yanjogosa nga bw'okwata akatala nga jjaga akazikiza wakitawo tegulirawo kataala jjukira awo nengenda kusomero yalayise erawo nga tampeerera naye nga nzije mukulu tampeerera nenfunawo akasobya akalayisi boyfriend wange ngamba ffe njagala otume siniya 4 ate njagala nnyo obere ng'okwatagana ne mama boyfriend wange wa siniya 6 ompulira naye nga ne boyfriend ono ateekamu ssente eziwera naye agamba soma. Kati ne brother wange ye yampayo emitwalo ena bambi nekindaga nti naye yali determined okunyamba naye nga talina era naye omwebaza. Kati munange nga nsoma nga ntula nga mmalako S2 nga ngenda mu senior 3 awo byayonoonekera senior 3 nere ba boyfriend babiri. Boyfriend wange wa senior 6 agireddera ku kibuga afunira ddala sente ampeereza naye omuvubuka eyatuli mu maaso amaka gaffe agali opposite nasooka ne mufuula mukwano gwa nasooka ne muyita ng'eyali omulungi gyendi naye we nakula ne manya nti ye yalina ekigendererwa. Omuvubuka oyo twali families kati ne bafuna conflicts ne tufuna conflicts family opposite ne opposite nga conflicts ezo ziva kabanja kano ke nkugambye nti ekkubo lyali likayitamu kati ne basigala eri ewaabwe kati nga bo tebalina access kkubo akabanja kaffe kababikka ate ffe tukalimiramu kati nga oli alinga ayagala okatwalira ku bwereere ate nga ye maama agamba nze situnda lino ettaka lyabasinga nge balindekako tebatunda nange situnda tubeerawo ako ye yagenda situnda. Kati tufunawo complex banenge enkoko nga bula kugaana nkoko kusala kudda eri ng'ekoko olutalo nga luli awo nga ffe tetuzanya bino eby'abaana. Kati omwana oyo olutalo zaabwe ye mama yali ngaze manyi omwana oyo yakibeereramu no ddala kati tukuze alaba atusoma kubanga ne baabuune yatikkirwa second born waffe bwe yajjanga ng'omukyala wa wali nga tebalina na mama naye nga balamu be apangira omwana wa munne asoma basobole omujja ku mulamwa ye erabika yalinga gooli ye. Kati munange ono omwana nga neeyimbamu naye nabeeranga mukwano gw'oyo omwana nga bali mukazamu ne boyfriend wange wa senior 6 nga boyfriend wange mponya namba fula omuvubuka oyo wadde nga mukwano gwayo naye si mulungi weewala omuvubuka oyo ndoza yamanyi ebigendererwa bye naye nga mpulira jjukira kati yamba ku ssimu nenjogera n'oli omusajja omukadde nga yayingirawo mangu nnyo simanyi kasitayiro gye yagiramu kuba twali tetukwatagana aziguddeko olukwano atuguddeko olukwano awo fenna tuli awo bewala tutiba tuzubuse atuguddeko olukwano awo atuguddeko olukwano kale oli omwana yali mubi kubanga ne sitange gwenzako okuluzinga virginity ye oyo yennyini yamupangira omuvubuka n'amulepinga forcefully mu nnyumba yaabwe naye ng'era yaleese omuvubuka wa mu maaso kitegeeza yayinanga mission kutwonoona kati nze saakimanyanga era ye mukwano gwange nkomyewo nvuddeyo eri emukono bankomezaawo ngenze mu senior 3 era yampa ku masimu bwe njogera naye nga boyfriend wange wa senior 6 agamba weesibye ku muvubuka oyo naye omuvubuka oyo simulungi era agenda kuleetera obuzibu. Mbandi awo omuvubuka aleeta ddiiru ng'agamba mutawuni omuvubuka twafiirwa ku kyalo omusajja yali w'amaanyi yafiirwa omwana we ng'era akolera mu tawuni kati abasajja b'omutawuni ne bajja kati ngangereza ojjukira twabadde ku mufu omusajja yabadde walaba babadde mwanzi saabira nabadde ku mufu nabadde ngenze kulaba abasajja omusajja yangambye akwagala ng'amugamba ewaka twalina callbox nga mugamba njagala nga tugikozesa bakasitoma bajja ne bakuba ne batuwa ssente nange ne mugamba njagala konzi simanyi lwaki omusajja sitamwagala sozimo nga sinamulabako simumanyi nga mugamba njagala mpe enamba ye ng'agimba kumakya nali ngenda kusomera nasooka mukubira lukomo lwa ssimu gwe bangambye jjo nti anjagala nga muganje baliku nga mugamba nze bwenti ne bwenti ne bwenti yennyabo nga mugamba olinawo emitwalo 5 ogimpeereze omwana wa siniaki nga njala emitwalo 5 oba ogirina gimpe
Omusajja ngamba emitwalo 5 sigiizo okolindeko mbukati ng'agamba oli munene ngamba owaayi omuwala yankubidde wano simumwala ng'omuliro muleege kati nze Mr. Soze kyali kindi mu bwongo nga ngamba wena musaba emitwalo 5 tasobola gimpa agenda kuneesonyiwa tasobola kumpa ezo ssente alina kuneesonyiwa kyennakola kumbe naye yajanywedde ng'ekyo kiggwa ono yo wesimu ngali bulungi wuna yagala kwogera naawe buli lunaku olwo avuga boda okuva mu town jjukirawo batula senior 6 kati akola yafuniyo kasaloni gyakola avuga boda okuja n'akuleetera essimu gundi yakubye okumusawa gundi yakubye mbamolide kati munange Mr. Sosimongo lutalo lutabuke waka mama nga ninga mujawe nga sikyalina kyesobola kwesa ekidomola nangamba buli ekikyo ebafugula eyiyo buli kimukola ekikyo wano kitawo talina kyeyamba wano kitawo teyakola bwati wano ng'oli malaya kyenkola okikola waliwo kyenali nkoze kyotakola kyolagire nga nganga nerowoozanga mana ekyo kineesibya kusoma abatasoma gye bali kanvire omukazi olwatugambye waliwo wali emabega w'embuuse maama we yajje waka omukazi oli bannange maama nanvuma kyava atugamba yewe mugenda ne mubiira omwana wange gwe munaakubisa pressure ani ayogera ebyo maama we jjajja mukyala era nze maama wange namugamba nze maama wo bw'afa tansuza mu mpewo maama n'anyiiga namugamba nze maama wo n'afa tansuza mu mpewo n'engeri gy'okyogera kanga omuyita maama we mufe kyogamba jjajja tewaliiwo laavaawo wanje n'engeri gy'oyogera obwogezi ng'ogamba maama we omuntu gwe mwagala n'obeera omuyita jjajja naye ndaba tewali laavu nga jjajja yagamba nti lwaki temuviira omwana wange Pira omwana wange munamukubya pressure kwolo fena batusibira ebweru jjajja lwe yajja bannange omanyi omukadde oyo mbanga mama wayomba oli wayongera mu supu wakati watu fena twasula bweru twaliwo bano abaana bamuyita senga bani nga fena tulinga ebijanjalo mu nsiko fena batusibira ebweru kati we yatusibira ebweru yayingizangako gundi jangoyingire gwe gundi jangoyingire final nze nasula ebweru nzekka munange nga tukola ki ng'ekyo kiggwa yembaddewa ebyokusoma byesonyiwa n'ebyesonyiwa mukwano nga mpulira bimenya so nga ate abakuweerera weebali nga bamperera baaliwo nga bali redde naye embeera y'ewaka yannemesa kakati neŋŋamba nga bwekwata ku kitabo katala nsome ku kitabo jjukira senior 3 oba otandise olw'okusoma okuli serious netanganya ajja n'akazikiza bannange n'atabuka neŋŋamba waayi kanve kusoma omanyi kye nakola omwami oli gwe nkugambe gwe nasaba emitwalo 5 olwo teyakoma antuta ewuwe eyo teri muntu maka gali empute alinawo kabebi ke kali myaka 3 kaliko mukozi kali okay jjukira boyfriend wange oli atandise okukola owa senior 6 naye basuza musuze ono omwami omukadde alina mukyala we aweeva singa namugamba nti enkoye yali willing okumpangisiza kuba ssente yali alina naye saakirowooza simanyi lwaki saakirowooza ate nejjusa neŋŋamba oba singa nagenda naye ne bampangisiza omuzigo nesigala nga nsoma kuba oba yali ajja kikola kati ekyo omwami oli gwe yasaba 5 atandise ongenze ewuwe nkyekizeyo teri mukazi akasomero kali akalayisi ke bampererera ku kali opposite n'omwami oyo omwami oyo nga alina omulimu gwe gwakola mutawuni atunda bino basimu biki oba amasimu asalirawo n'enviiri omanyi kye nakola kane nga simuwagala simusayagala ku mwami oyo kale bane nga simuwulira nga ne mutunuulira nyiiga ate nze sozimu we mbasaagadde mbasaagala nga munange muwenduliranga abaana ku ssomero nga wonna ntwala abawala nga 6 abasala enviiri abasale mugenda bawe kyemwagala olwobeerawa tumasoda olwo jjukira emikono olwo ndi musinia firi ndi mukyalo bankomyawo mu kyalo omuvubuka omwami oyo yali mu tawuni anti ebyokusoma obivuddeko otandise kubeera naye naba ndi musinia firi nkyasoma kati omwami oyo boyfriend wange ono owa senior 6 agenda mu kibuga bwe yali adda yandeetera ekirabo ky'akatambaala buno obugazi obw'omutwalo
nga kalaiti bulu banaye nga nkaagala sinze muyonjo nenguuta kalipasi banaye nga njagala kalaiti bulu nga tekakyuseko wadde nva ku ssomero ngenda nakwejjukira nakakozeseza kentambula nakuvamu ngenda kweyo saluni yono gayi nkuteeba mikwano gyange gayi nga ngamba njagala akakatambala kampe kamugamba akatambala kampe nkaagala nga mwanja kugulira akakopo kaayo oba oyagala nze kuwatiramu njakugulira gayi nga nkwata lwantaka nga tulwana nga tulala nga nzijako akatambala so zimu simanyi kuba siddanga mumulaba nti alina akatambala ako naye so zimu simanyi gye najja mutima gugamba wadde nga nali nkirowooza ku nenze so zimu nali njagala okusoma nga mmanyi yemuli buli kimu so zimu simanyi mutima gye gwava ne ngamba nze sikyagala kusoma ngenda genda noono omusajja mufumbiro simwagala saagala nomutunulako omusajja nsitudde awantutte ewa maama we lwa twali mu holiday ya first maama antutte ewa maama we yagamba abadde yeesiriwaza obeerawo nga tolina mukazi kwesiriwaza kwennyini n'okiwulira we mukulu nga nkiwulira kuba n'omwami eyantwala nze era simunyega we twagendera ku boda bakola emipango gyabwe nze simunyega ne wemusanga kati kuba bona baali bantu bakulu ng'ani muto ntuuse ew'omukazi naye nga mpulira nkooye njagala beera naye nga azini simuwulire ku mutima naye ng'okusoma nkwetamiddwa kanse tolinge kati omukyalo oyo naŋŋamba emyaka emeka ngandi bwenatandikawo oba ebitabo ba ne stress nga nakogamu kale nga siri munene nti kiwala bino ebiwala ebinene nga nina otwo tufiga twaera omanya obwana bwa senior theory ne mugamba nga ndaba ndi muntu ne mulimba ne mugamba n'emyaka 18 kati munange nga omukazi yapulide yagamba kasita awezezza emyaka 18 kyokka nsoma kyokka abaana be bonna baasoma bali bulungi famire yaabwe nnene bali bulungi naye ye yagamba kasita awezezza emyaka 18 however simunenya kuba kwali kusalawo kwange but ng'omuzadde omukadde kwe yali mukadde ne ku maama wange yali asobola okuyimirirawo n'agamba no nedda sooka okole kyo osanga ate kyandigasizaako nakyo yakiwagira ne tumina maaso nenzirawo neŋŋamba mamanyi nze sozimo mama sikyagala kusoma naŋŋamba oganda ekikyagala kusoma ogenda kukola ki nemugamba ngenda afumbira n'omusajja wange bwentyo naŋŋamba okakasa nemugamba n'omusajja wange ngenda kufumbira naŋŋamba omusajja woyo waba ali luddawa ne mumunyonyola n'abaako byaŋŋamba sijja byogera si byabuvunanyizibwa naŋŋamba wanje naŋŋamba kale omuvubuka aje muvubuka teyajja mama we yeyajja omukazi omukulu oyo mukulu asinga mama wange najja ne mukulu munne era nga wonna bakulu bulungi batubuledde tebajja wadde nekiro ya sukaali simanyi oba kirina okubeera bajja nga baze kwogera ne mukulu munnaabwe nga boogera ne mukulu munnaabwe naye nga abagamba okutwala omwana wange njagala $2 million munange we yabagamba abagamba ku olwo emmotoka ejja agenda kutikka agenda Kampala microphone oli mugissizaamu Florence microphone ogissizaamu gisembezeko emabega katono kati abagamba ebyo kati nkiryoke kati abagamba ebyo mwagala $2 million kumbe emmotoka egenda okutwala ebintu ejja agenda kutikka agenda enakawa kati nze omulenzi we twamala mbuno we yanfuna baali bakola dda application eno mu kibuga famire ya mami balinawo it's a big family and a good family even the daddy's family it's a well of family era ziri known I can't say anything about them ziri big era ziri known so omuvubuka yabaali bana applications bakoze mu kibuga nga ayagala mami nga ayagala omwana we naye ave ku kyalo tamwagala kaagala abeere no mu tawuni kati nga birudde mbuuza olwankwana era mami yaga ono omukazi omwana najja kuba n'emikisa ne bamukubirirawo essimu ne bamuyita yali kaye bambi oyo omuvubuka ye first born wa mami naye teyasoma lwa nsonga mami yamulekewa daddi we nga waliwo step mama we yatuuka mu senior 4
ye gundi registration wa munne ow'omwana ow'omukazi oyo yali maka yalabika owono n'abula bwato we yakuma okusoma ate nga kyensuubira nti by that time ne mami yali tanneeseetinga bulungi naawe obimanyi kati ye n'akoma okusoma kati bamufunidde yakola driving bino ebyemikono kati bamufunidde omuntu gwagenda ovuga mama asabe miliyoni 2 emmotoka ejja okutikka gaali bamuyise mu kibuga nga manza ndeke ku kyalo ngenda n'omusajja wange nga ngenda n'omusajja mama yali agenze mu kutikka nsengeno bwe yabasaba miliyoni 2 kw'omukazi atugende tweseetinge tujja kudda nze nakwata akasawo kange nga nkapaakinga nga nziruka nga tugenda na musajja mu kibuga omusajja gwe ngenze naye ng'alina omwana wa myaka 3 omulala yazaala abalongo omu n'abuuka ali wa mami kati ng'alinawo oyo nga tugenda naye ku kibuga so zimu nga ndi muto ge mazima abasajja abajjutu kitengula baagamu nabawulira batuge oyo mukyala oba mukozi ko munne abasajja beekasa gwobamanyi mukyala tomuli bamuyita maama gundi kati bantumye erinnya ly'omwana kati nze nga sifaayo ng'obuviri busale bulungi nga omanyi buno obwa marooni obwokusomero marooni omuto nga gwenina kati nga mbeera nze simanyi na kirowoozo kya bannange simanyi kyansindiikiriza kufumbirwa ku musajja oyo so zimu nga ntandika bufumbo nzize ekibuga ntandisa obufumbo mubeerawa omwami oyo ngina mubeerawa sorry olwo nga mubeerawa oyingira ekibuga tuli wano bayitawo ku nnyango ogenda mutungo bugina ntegeddewo awo wennyini kukuba era twali tupangisaawo ku maini mwabisozi mukyampulira munange nga tubeeraawo omwami wange yalina omuntu gwavuga twamalawo ba weeks 2 nga mugaga gwe baali bamufunidde ovuga bano ba big people kati nga wa west kati ndoza nga bagenza oba ku faamu nga bagenda so zimongo omwami wange jjukira mwakava mu kyalo tuli baavu tetulina sente za kulya ng'asindika mukwano gwe yali musawo muganda ajja atupiikinga ewaka atutwale tujja tubeerako eyo ewo omusawo muganda nga munange omusajja yes omusajja ono gayi gwe twogerako gw'ofumbiddwa ye yakuwambako akatambaala alina mukwano gwe musawo muganda mu Tanzania kati atunona atutwala ewuwe kati atutwala ewuwe tutandika obeera eyo so zimo gayi gwe nagenda obeera n'omusawo muganda talina mukazi naye abawasawo abagoba musajja mulungi muwanvu mulungi maddali avuga emmotoka ez'ebbeeyi ayambala engoye ez'ebbeeyi mulungi kugamba nga waaba akusanze mu kkubo ng'oli mukazi onoonya bufumu togaana tosobola tolina wogaanira nga mulungi bambi ng'ate buli ekyetaagisa nti njagala musana abawala abagwira njagala abasajja baakolamu akirina so zimu nga naye musanga bamusuulira omwana we nakyo kiri myaka 2 ng'alombeera n'abaana babiri so zimu we natandika obeerawo nga mbeerawo ndabirira abaana omuwakera wagenda mubibi omusajja awalina oba big people bwe tulya bulungi nyama so nakibi birungi essabo teriryawo essabo lyalinga store era nga store eyaawo ennyumba eri baba baali bagizimba batya nga tulinako wano store tulinako wano akakakulanga essabo nga ya rooms 2 eri kasubi ku munago nga ya rooms 2 ati munange ng'omusajja oyo nga tubeerawo omusajja tusula ffenna mu nnyumba omukozi we yali yaddayo ewaabwe mwana gwe ng'omusajja atandika kuteekamu movies ez'abantu abakulu
kati nze bwe nazirabaga nga nziruka nga ngenda mu kisenge kyange nga ngenda mu kisenge nga mpita amama bondi jangu sokoje ng'ovaayo jjukira omwekitibwa nga ndi kato nali muto mutuufu nga yadde omwana omuto ng'ajjanga ngamba kyogamba bino tobimanyi tulaawo like ng'ayogera n'amamega mukubagana tulaawo olabe tayagala kulaba firimu tulaawo olabe firimu naye nga firimu ozitunako z'abantu bakulu munange nga mugamba asayagala kulanga kale genda webakene olabako teweebowaki munange ng'omusajja yatandika kujja ku ntoga kiro anayikolonako era nkaaba kati mu baneiba walingawo omukyala ajati bwe bandabanga nga nva mu nyumba bananga omukazi yeesoza omukazi n'anvuma obwana obuto okwesiriwaza kati kaduse ku bakadde bakazeeyo n'ebisajja ebisege musajja ayenda wano nawali musajja mukadde amuzaala emirundi nga mukaaga n'obwebira n'ebikola byabaki bannenga omukazi ayumba kati we namulyanga ng'ayumba nga nzirawo mu nyumba nga neggalira nga nsirika ng'abaana babeerawo kabalaza kati olwo okunkwatirira kwe kwansijayo kukwasa ebyama nziruka emisinde nkaaba ku makya nengende ow'omuwala eyali emiryango ng'alina colbox baali bamuyitanga gole nemugamba nsaba kunyamba nagamba kiki maama gundi ngampita linnya lya mwana wange maama Brian kiki nemugamba munaye nsaba kunyamba nagamba kiki akube kubanga bamumanyi mubwa baleeta abawala abalungi wamukoowa n'akuba n'agenda kati baali bamanyi nanga akubye mugamba nenda tankubye naye njagala kunyamba kuba ekusimu saakubira bba wange nakubira mami we kubanga mmanyi mukyala mukulu ate ekintu yakirimu nga nkiyingira nga mukubira nga mugamba mami bwekine bwekitode yatuleka wano yatuleka mu nyumba yatulina kyakulani mukwano gwe najja natula naye mukwano gwe embeera gyamusiramu si nnungi nze ngenda kudduka nzireyo ewaka ndeke wano abaana mami we obanga amukubira kati ndowooza ng'oli akubira oba omukwano gwe kuba nze yalaba tugamba n'abrani mpaakinga embazeeyo ewaka ng'atuzeeyo ewaka ng'atuwa yatuwa bambi emmere n'atuwa ne akisente awo twetulaba wayita wiiki bbiri n'olinajja n'akomawo kati nga twera mu bufungo noba omwezi gwe nafumbirwamu gwali gwa 8 nga noba omwezi gwe 10 nanoba omwezi gwe 10 nga nzirukire wa ssenga wange nansana ekikuno byaki nga mugamba omusajja simwagala zibanayo omusajja nga simwagala zimusagana nga mpulira bimbowa tandise okwenyusa ngamba kati oba ki ekyanzija ku ssomero katiba ebintu byendimu nga tebinkolera By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala.